DNA results zifulumiziddwa ziraga nti omwana wa Judith Tukamuhabwa wa Archbishop Ntagali. Tukwanirizaako ku Newspark Channel, webale kujja kumirako mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero, webale kuba nti no wa subscribinga ku YouTube channel eno. Obadde oyitaayita n'ogwa ku mukutu guno mukwano, teweerabira okusubscribinga kw'ossa n'okunyiga ka notification bell akaddako kolaba waggulu kakooneko bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire kwegamba wegatte ku family eno ng'ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga tebikusubwa oba tebikuyitako. Ka comment katukolera ddala bulungi, ka like katukolera ddala bulungi ne bw'obanga osharinze mukwano ne wona wosinze okuba nti no olaba amawulire gaffe, just know tukwagala nnyo munnange. Mawulire si malungi naddala ku saidi ya Archbishop Ntagali. DNA results zifulumiziddwa era ziraga nti omwana wa Judith Tukamuhabwa wa Bishop Ntagali. Jjukira nti omwaka guno nga gutandika Archbishop Ntagali yavaayo n'akonfesinga nga bwe yali yeebaka n'omukyalo omufumbo ayitibwa Judith Tukamuhabwa. Era ne bazaala omwana omulenzi. Naye kino omusajja yenna tasobola kikonfaminga oba tasobola kukiyimirirako, naddala engeri gye kiri nti abantu bangi baavaayo ne balaga ng'omukyalo ono naye bw'atatuuza ye okitegedde mukwano. Kakati Church of Uganda yavaayo n'eteekamu ssente okuba nti nno DNA ekolebwa era nga munnange ebyavuddeyo biraga nti omwana wa Archbishop Ntagali. Naye ng'ekigendererwa kya Church of Uganda ekyokuba nti nno bakola DNA eno kyo nga kyo tekinnategeerekeka. Bambi Ntagali abadde mu kusaba ssaala ng'agamba oba oliawo singa DNA results zivaayo ng'omwana ono osiwuwe osanga embeera eno yandibanga ekakkanamuko n'abanga kati alwanagana nakyakuba nti no yeebaka n'omukyala omufumbo. Naye kati ebintu byongedde okuba nti no byonooneka. Tulinda tuwulire Church of Uganda kyeneevaayo okwogera ku nsonga eno engeri gye kiri nti kati bakonfaminze oba kizuuliddwa nti ddala omwana ono wa Bishop Ntagali. Okusinzira ku nsonda zaffe mu Church of Uganda batulaze nti DNA eno yakolebwa kubanga baali badautinga oba baali babuusabuusa nti oba omusajja wa Katonda ono ddala yeegatta n'omukyalo ono oba bulijjo yeebaka n'omukyalo ono. Kati kino kiraga nti omwana ono wa Bishop Ntagali, ekitegeeza nti bituufu Bishop Ntagali yeegaddanganga n'omukyala ono. Mu kukujjukizaako mukwano, omukyalo ono Judith Tukamuhabwa yavaayo n'atiisatiisa nga bw'agenda okutwala Archbishop mu kooti olw'ensonga nti ono yali alemereddwa okulabirira omwana we. Ate ye era omusajja oba bba w'omukyalo ono gwe yali yafumbirwa. Jjukira omukyalo ono yali mufumbo lwakubanga baamala ne badivosinga, naye yavaayo n'agamba nga bw'agenda okutwala Bishop Ntagali mu kooti era ng'asaba kooti ekkirize ono amuyiririre obukadde obwali buwerera ddala 530 nga naamulanga ki ng'amuvunaana kyakuba nti nno yeebaka n'omukyala omufumbo oba yeebaka ne mukyala we. Weebityo bwe biri mukwano, katulinde Church of Uganda ebeeko byeyogera ku nsonga eyo. Eyo nga tuvuddeyo amawulire si malungi. Waliwo emotoka ya poliisi Etomedde Omuwala amanyiddwa nga Penelope Kyomuhendo w'emyaka 24 n'afiirawo ku luguudo lwa Northern Bypass okuliraana n'ettaawo ly'oku luguudo lwa Mawanda. Ono kigambibwa nti abadde yakafuna omulimu mu minisitule y'ebyensimbi nga leero lwabadde atandika emirimu gye mu butongole. Bwetyo bwe tutambudde mukwano, obadde mulabi
mulungi katukwagalize ekire kirungi wekumire ku News Park Channel tukuletera amawulire ag'enjawulo amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Nyiga ka notification bell amawulire galeme kuba nti no gakusubwa wona wosinze okuba nti no tulaba oyinza kuba ng'oli mu Qatar, Dubai, Saudi Arabia, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo Japan, Canada, USA, yonna mmanyi nti no tuyinayo abalabe baffe. Mubeere bulungi, mweraba.